agenda kubanga atambula n'embooko ze mugenda kuba embooko egenda kunyokera mu parliament yawo abantu aba National Unity Platform mu abakola ebyekisiru kino abalabudde n'abagamba embooko egenda kunyokera mu parliament bano bakinasema yaba ekibiina Robert Kyagulanyi Center mwatulwaniridde abaana bangi bali mu makomera baasibwa olw'ensonga oba watali musango yadde n'ogumu ate muzze ku kibiina mugezaako kubanga mukiryamu olukwe embooko n'enyooka yabasabudde of the court omukulu Francis Zaake nagezaako kubanga awangula omusango era bwatyo na court nagezaako kubanga ewa parliament ekiragiro ky'okubanga Francis Zaake emudiza office ye as a full commissioner of the Ugandan parliament. Alright, suba tuyingidde ku mukutu gwa Kaifash Uganda the broadcast ogezaako kubanga tukwasaganya ensonga ez'enjawulo tuba tutudde ogezaako okuweereza eggwanga alhamdulillah kasita tuba n'obulamu ng'obuyinza bulagira kantwalaga kisakano obbabuuzaako mu kiramuso ekirungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu n'abatali basiraamu mwenna Mukama yeebazibwe mu ddiini ez'enjawulo Mukama Katonda abawe ebisinga obulungi abalwadde tusaba Mukama Katonda abeere nga abasuusa ate nammwe abalamu era tusaba Mukama Katonda abongere obulamu era abawe n'ekimusinga okuba nga mwagala mu bye mukola. Babda Kaifash Uganda, the Alliance King of Dubai, the Bobby Wine of UAE, ogezaako kubanga kwasaganya ensonga ez'enjawulo nyamukaseera gano mbanzi buse mu bisenge bya entertainment mu bisenge bya news ogezaako kubanga tudigestinga ensonga pa nsonga we digest each and every part tubeera nga tugitematema obulere tugezaako kubanga tugitegeeza buli omu gy'oli obeere nga okitegeera bulungi batudde ntende waleero mu studio zaffe ennungi ennyo naye nga sinabagenda mu maaso nyongera okubajjukiza nti omukulu buli amasimbi abaliri bitipala gwe neetaaga okubanga osiba akaviiri gwe neetaaga okubanga bakolako makeup beekwateko bulungi nnyo enjala buli kika kya nviiri ky'omanye mu nsi nti kisibwa omukazi bakikolako bulungi nnyo ddala ate nga bagamba balina ne package eyaliri beauty supplies gwe neetaaga okubanga osurprising omwagalwawo weetaaga okubanga okola birthday era okubanga okola baby shower beta anniversaries buli kimu yategeka birthday party beera nga obekwata bulungi nnyo ku namba zawe ziri awo wansi bajja kuba bakolako bulungi nnyo ddala. Yes, tuguse nga tuba tutandise bagiyise Kaifash Uganda broadcast ogezaako okuba tudigestinga ensonga mu mbeera yayo nga bwebeeri tugezaako ogitematema n'ogikusemereza okumpi ogezeeko okubanga otegeera ki kyoba tewagezezaako oba otegeera oba ogezaako okusigira ekifaananyi mu mbeera emu nga bwe zigezaako okubanga zitambula mu nsonga ez'enjawulo. Twala okubebaza nti mwebale kubanga mukwekumira ku channel ngende mu maaso n'okubanga osubscribe nga toyitawo likinga sharinga mbaagala nnyo. Tutandise kale omusajja Councilor Robert Ssegawa yakalakase abasajja b'e Wakiso oba abasajja abatula mu kaaso y'e Wakiso kibooko ng'abalanga okulya mu kibiina olukwe naye lwaki mukola ebintu ebyo baana mmwe ekibiina nno kiddirira kigamba nti kanso eno eriko ebifo ebyenjawulo ebigezaako okuba nga bituulimu abantu of course bamembers babadde za bamemba 30 nga bamemba 23 bonna basayininga ku kaada ey'ekibiina kya National Unity Platform obanga bamemba ba NUP bamemba omusanvu abasigadde nga be ba parties endala ezivuganya oba parties endala omulize NRM omulize FDC omale kitwala parties nga bwe zimanye za Uganda zonna naye nga abantu 23 abasauka basayininga to the National Unity Platform kyabadde kyanjawulo nnyo omubadde ndoza ezimu ku gundi ku bifo ebyabadde bigezaako okuba mwabadde mu finance mwabadde mu production mwabadde mu ebifo ebirala bingi nnyo naye kikwewuunyisa okuba ng'ebifo bino byonna abantu ate abasayininga to other parties be bagezezaako okuba nga batuula mu bifo ebyo oba nga bawangula akamyufu oba abawangula akalulu okubeera nga batuula mu bifo ebyo as per speaker of that council. Kino kyajje omukulu Councilor Ssegawa Robert mu mbeera era n'agezaako kubanga asaba speaker okufulumako wabweru speaker n'alabika nga yadde takkiriza ne Ssegawa n'afuluma ebweru
ngayoza abasinga bonna kye bataataddeko birowoozo nti yabadde ageze kununa kibooko. Nange okisanga mu nsi yange Uganda, nzalizija mu Uganda simanyi kiki oliba ontwala kuba tomanyi kiki oba ate kiri mu ggwanga lyaffe obulako katono nnyo eddakiika emu bwoti ku internet n'osanga Uganda yatambudde edda eri Kenya nga gwe obadde osuubira Uganda weeri yavuddewo dda. So munnange nno bagenze badde batudde awo, of course speaker kyagenda mu maaso ne speech yagiwa bagezaako okuba nga badressinga abantu abagezezaako okuba nga bayitawo. Bagenze okulaba Councilor Robert ayingirawo n'embooko endala zikutte wano mu kanywa n'endala emu agikutte wano ng'afutukamu ebigambo ebigamba lwaki muswaza ekibiina kyaffe, lwaki muli bali bankwe, lwaki mulya mu nkwe ekibiina. Robert Kyagulanyi Ssentamu atulwaniridde abaana bangi bali mu makomera baasibwa olw'ensonga oba watali musango yadde n'ogumu, ate muzze ku kibiina mugezaako okuba nga mukiryamu olukwe. Embooko n'enyooka yabasabudde ng'alinga ngono omubaka wa yali weerwengo oli yakubanga abantu emiggo ku kyalo oyo mwirabidde nga bwakusanga anywedde omwenge bwebuba nga akutereeza kyala basabula kiboka ne kanso bwe yakoze. Councilor Robert yakubye ba kanso banne kibooko e Wakiso district awo ne bamutegeeramu ate nga yavudde era nayongera maaso n'ogenda maaso nga yewera agamba tete lunnaggwa bwe mma mumanyi nti mugenda kutambuza ekibiina mu mbeera bwekityo yakuba nga mukiryamu olukwe just because of the handouts ze bagezaako okuba nga babawa ab'ebibiina ebirala oba basayininga ku bibiina ebirala. Yagala tekigenda kuba nga kikkirizibwa on the sake of the National Unity Platform. Era n'agamba agenda kuba kibooko n'agamba tagenda kukomaawo kokka ku council ya district wabula ne mu parliament ajja. Kitegeeza baspiika 226 abagenda okuba nga muyingidde parliament ku kaadi ya National Unity Platform nga mwe munaba n'omukulu Councilor Robert Ssegawa mwerinde era mubeere nga muli beerufu okukola ebirungi byokka kuba agenda kuba nga atambula n'embooko ze embooko egenda kunyokera mu parliament awo. Abantu aba National Unity Platform mu abakola ebyekisiru kino abalabudde n'abagamba embooko egenda kunyokera mu parliament. Bano bakina simaya bakulonda oli ku kadi ya NUP naye nga osayininga ku kisinde kirala. Naye bannaye okisanga mu NUP waliwo dokita asayininga ku kadi ya NUP mu parliament naye ate wa MK movement akatogo kali ku National Unity Platform. Omusajja ne babakuba embooko mutuufu. Omusajja yabakubye bakubaga ne bakaba naye yena atandika n'okukaaba. Muki muswaza ekibiina Robert Kyagulanyi atubeerera naye nga mutuufu. Mutuufu bantu mba mulimu abantu abalina obulumi ku mitima ebyaddala. Ng'oli alaba ekintu kyokka kye mwali badde mukola okugezaako okutereeza embeera ate mwe kye muzannyiramu. Ekyo nno kirina okubawa ekyokuyiga n'okusengejja mu bantu be mwesiga nti ono asayina. Omuntu asobola okuba nga asayininga ku kibiina kyo naye nga takkiriza na birowoozo bye. Kitegeeza aba tagenda agezaako okukuwagira. Ye dokita omu gwe sijja kuwagira. Asayininga ku kadi ya National Unity Platform as a member of parliament ate nga strategies zakkiririzaamu ate asayininga ku MK movement. Kati which is which? Kitegeeza abala kimu kumalayo kisanja kye abalage watuufu wawaagwa. So tugezeeko okutunulira abantu abamu bajja mu byobufuzi bino baalaba ewali omukka kubanga bagamba ewali omukka tewabula muliro. So we balengera omukka ne bamanya nti kati awo wansi waliwo omuliro tulina tugenda tweggame. Bonna ne bajja ne basubscribinga to a National Unity Platform. People trusted you ne babawo obululu bwabwe ne bagezaako okuba nga babasindika mu parliament. Ne bagezaako okuba nga babasindika mu district ne bagezaako okuba nga babasindika mu LC. Mugezeeko okukola ebyo ebyalo abalondebwa. Simply because bajja nga mumanyi embeera gye muliko ya nkyukakyuka ogezaako okutereeza ebyo ebyali byalema abaabasookera mu bigere kye mukyagaanya okuba nga mutereeza abamu ku mmwe. Abamu bagezezzaako okukola kye bateekeddwa okukola, abamu ku mmwe mugezezzaako okuba nga mulema okugezaako okukola bye muteekeddwa okukola.
ebire byabalondebwa mu bifo ebyo. Tuvola Council Robert Ssegawa yewera agamba ngenda kuba kibooko buli ayitibwa nti agenda kuleeta omuzannyo ku kibiina kya National Unity Platform ndowooza bamuwe kya disciplinary. Oyo Council asaana kifo kya disciplinary ku gundi ku kakiiko oba ku senate ya National Unity Platform. Naye anyway bangi nnyo bavuddeyo ne bamuwagira. Waliwo ne meya atwala bakansala ne ba meya bonna Visit Kampala owa National Unity Platform yavuddeyo n'amuwagira. Abantu bangi bagezezaako okuba bamuwagira nga bagaa kyeyakoze kituufu. Mu butuufu kya buswavu nnyo okubanga council namba erimu abantu 23 ba National Unity Platform. The rest of the 7 they belong to other political parties. Wabula the 70 people ne baba ngate beba occupying ebifo byonna byonna muri finance muri production omuli biki byonna baba nga beba bitutte. Kyestegeza mu aba National Unity Platform ngate mulinayo yadde n'omuntu n'omu muva mukola ki? What you call that? Anyway, Councilor Robert genda maaso n'okugunjula abantu mpaka tunafuna wetunajja empulunguse ne tulondamu abantu betusubira nti be bantu abatuufu abateekeddwa okuba nga batukiikirira mu nsonga ez'enjawulo ku district level, ku parliamentary level, omune ku presidential level. Omukulembeze mpozi gyali. Anyway, byebyo. Lunaku olw'ejjo twagezezaako okulaba Secretary General Dr. Louis Bongoya mwadde n'aka doctor era akagwana. Okay. Davis Louis Bongoya avuddeyo n'agezaako okubanga clarifying ku nsonga ey'okubanga ekitebe kigenda kuggulwawo ekya National Unity Platform mu ggwanga oba wano mu Central ekikyasookedde ddala ku bitebe byonna oba ku political parties zonna mu Uganda. This is operating all the years but they don't have a sitting place of their own, including ne government yenyini eri mu bukulembeze nti ebifo byonna bye baliko bapangisa bipangise. So ne bagezaako okuba nga baweera enkolokoto nti bagenda kuggulawo ekibiina kyabwe Kaberuba oba ekitebe kyabwe Kaberuba Kagabe Mayembe, naye ne bafuna ebbaluwa okuva eri RDC nga bategeeza nti tekiteekeddwa kukolebwa ku lunaku olwo, at least you choose another day mugezeeko okuba nga muggulawo ekitebe kyammwe owatali kubataataganya bonna, simply because omukulembeze w'eggwanga omukulu Museveni agenda kuba abeera mu kitundu ky'e Kawempe, so temuteekeddwa kuvaawo nga mukola omukolo gwonna. Abasajja bano abavuddeyo ne bawandula omuliro ne bagamba nti kisoboka Kaberuba Kagabe Mayembe nkya tulina okuggulawo ekibiina oba bagita batya ekitebe kyaffe ekikulu ekya National Unity Platform. Tozanyisa obufuzi, tozanyisa abali mu bukulembeze. Bwageeza okutya ku makya nga deployment eri ku kitebe ng'oyinza okulowooza barracks oba ttendekero ly'amagye. Government obuyinza busigala buyinza bro. So ne bagezaako okuba nga bataataganya embeera zonna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, of course President National Unity Platform n'avaayo n'agezaako okuba nga awa address enjalo gyawadde wali eri ku kitebe kya NUP ekirala eky'ekamwokya currently we bali kuba kino ekipya tebanaba kubanga bakiggulawo mu butongole. N'agezaako okugamba nti bagenda kuba baddamu okuba nga bategeka buto omukolo ogwo, simply because tebayagadde kubanga bagezaako okutaataganya embeera yonna lwa nsonga balina corporate guests be batayagadde kubanga bafuna embeera ey'okutaataganyizibwa oba ey'okubeera nga bayisibwa bubi mu nsindikagano gye babadde bayinza okuba nayo eyavaawo mpitewo wakati wa ebitongole ebikuuma ddembe wamu n'abawagizi ne bammemba b'ekibiina kya National Unity Platform. N'agezaako okugamba ekintu kye bakola kibi nnyo era kimenya amateeka, simply because Museveni yali tagenda kukipayinga kifo kyonna yabadde agenda kubeera in a certain place, nabo babadde bagenda kubeera mu enclosed area. Of course kuba waliwo gate eyingirayo, kitegeeza emikolo gyali gigenda mu maaso nga tewaliwo muntu yenna ataataganyizibwa. Naye bagezezaako okuba nga babagamba nti tebateekeddwa kuba nga bakola emikolo simply because security ejja kuba temala ng'omukulembeze w'eggwanga yabadde agenda kubeera in the area oba yabadde agenda kubeera mu area. So ne babagamba of course bo babadde tebeetaaga bukuumi bonna okuva eri security organ yonna, simply because tewabaddewo obumanyi bw'amateeka bwabadde bugenda mu maaso, wabula buli kimu kyabadde kigenda mu ntegekebwa zaabwe nga zabadde zitegekeddwa mu mirembe ate nga tewali alumiziddwa. Ekyasambajiddwa RDC oba wamu n'ab'ebitongole ebikuuma ddembe kwekeera ku makya ne bayitawo deployment, n'abakozi bennyini abadde bagezaako okumaliriza ebyabadde bisigalidde ne babagoba ku site ne bagaa tewali muntu n'omu yeetaagibwa kubeera ku kitebe
olunaku lwonna mpaka ng'emikolo gy'omukulembeze egy'okulambula ezimu ku projects eziri mu kitundu ekyo zimaze okuggwa. So omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'agamba ne bwe banaakola ebintu byonna kuba kimenya ssemateeka tewaliyo tteeka lyonna libakugira kubanga bagezaako kubanga bakola emikolo gyabwe kuba balina tebalina nsobi gye bakoze. That is an independent body egezaako kubanga operating on its own. Kiri mu mateeka era ne ssemateeka wa Uganda akyogerako. Naye ne bagamba tebatidde tebagenda kubanga bastopinga ogezaako kubanga bateekateeka enteekateeka ez'okuggulawo emikolo egyo oba ez'okuggulawo ekibiina mu mikolo emirungi ennyo wamu ne ba special guests zaabwe balina be ba-invitinze from different countries all over the world. Katulindire tulabe dino kinaaba kituusewo era emikolo ginaaba gitya kigenda kuba kitambuzibwa kitya wano ku Kaifax Uganda the broadcast ojja kuba otegeera buli kimu. Just keep on logging, but when you're new here, don't forget to subscribe, like, and share. Yeah, we are here to learn. We learn from each other. Choba tutegedde osobola okuleka comment wamu n'okwemulugunyako ne tuba nga tugezaako okuba nga tutereeza ewaba wasobye. Simply because we are human beings and we learn from each other. Tusimbudde naye nga sinabagenda wala nyongera okuba nga nkwebaza okuba nga weekumira ku mukutu ngera amaaso n'okusubscribinga okulikinga omuntu okumunyisa omukutu guno eri atagumanyi ate yateekebwamu ensimbi abaliri biti pala we neetaaga okuba nga osiba enviiri weetaaga okuba nga bakolako make-up n'ebintu ebitambulira mu kkowa ey'okwefaako ng'omukyala ate nga bagamba balina package gye bakutegekedde ennungi ennyo eya Lily Beauty Supplies we neetaaga okuba nga osupplisinga omwagalwawo be it birthday baby shower okuba nga anniversary obutonotono babeera nga bakutegekera bulungi nnyo bw'oba okyagala mu ngeri yonna mu loba style. Bagezaako kuba nga they are there for your service bacontacting ku namba yabwe eri awo wansi bajja kuba bakolako bulungi nnyo ddala. So omukulu Mityana MP Francis Zaake kirabika nga ekyokumuza ku bwa commissioner birabika bikyalinyiddwamu eggere by the Speaker of the Parliament simply because yavaayo ku nsonga zonna ezaaliwo ezagenda maaso ezagezaako kuba nga ensonga bazijja mu disciplinary committee ne zimutwaza mu kooti naye in the favor of the court omukulu Francis Zaake n'agezaako kuba nga awangula omusango era bw'atyo kooti negezaako kuba nga ewa Parliament ekiragiro ekyokuba nga Francis Zaake emudiza office ye as a full commissioner of the Ugandan Parliament. Ekintu ekyasambajjizibwa Parliament ya Uganda ne bagamba tekisoboka kubanga Zaake azizibwa kuba commissioner wa Parliament era ne bagamba bo tebamumanyinga commissioner wa Parliament. Anthony General oba omuwandiisi wa Parliament n'agamba nti yazaayo appeal ye mu kooti oba okwemulugunya ku lw'ensala ya kooti etaali nnambulukufu bulungi nnyo ku neeyisa ya Zaake simply because waliwo ebyali bitagenze bulungi. That's why nti office ye ey'obwa commissioner era n'okumuza kuba commissioner wa Parliament nti bo tebalina kubanga bakitegeera nti Zaake akyali commissioner wa Parliament, so they still hold him mpaka ng'omusango gumaze okuddizibwayo mu kooti ne guddamu okubeera nga gwekkaanyizibwa. So bagezezaako kubanga bamuwa another office like any other regular MP bamugamba agira awangalirako eyo as they sort out issues with the court. Mukulu Zaake teyasambaze era twamulabyeko emabega kaawo nga ze ne balooya be ku Parliament ogezaako kubanga agula office ye ng'agamba ateekeddwa okuba nga atula mu office ye n'okukakkalabya emirimu gye nga bw'ateekeddwa okukakkalabya emirimu nga commissioner wa Parliament. Ekyamwewunyisiza ekyamugye enviiri ku mutwe okutuuka ku office yo commissioner nga office nzigule commissioner receptionist ng'agezaako kuba nga munyonyola nti ebisumuuzo biri ne speaker yagamba okuba nga tubikuwa ate nga yabine yatambula nabyo. Zaake kyavumiridde nti kikola kya bunnanfuusi kikola kya kubanga madamu speaker agezaako okulinyirira eddembe lye ng'omuntu tiyawangula omusango mu kooti naye tabalwaki agezaako kuba nga amulemerako era ng'ayagala agezeeko kuba nga amuta yeetaaye nga commissioner wa kooti. Otherwise nateekayo okuba aba kyetwaliisenga allegation anyway si allegation wabula n'avaayo okuba nga abategeeza nti we batagezaako okuba nga bamuddisa obwa commissioner bwe oba okumuddiza office yo okuba nga akakkalabya emirimu gye nga commissioner wa kooti ageza nga commissioner wa Parliament agenda gezaako kuba nga ayasa ebintu ebituula kakiiko akowaggulu akaba nga katambuza Parliament. Omanyi Parliament eyo ebaako olukiiko olukulu va ku lukiiko olutulamu ba all of members wabawo akakiiko kale
there is a body, ni big body je twalisenga cabinet ya parliament okutula bazato okutula balopo okutula deputy speaker ne speaker bo tunageza ko kubanga agamba agenda kuvayo ayanje ensonga zonna is taking a place that side zingate bageza ko kubanga bamudiza office ye wamule balo yabe ne bawanda omuliro ne bageza ko kubanga bagamba mwe mukola semateeka through parliament nate mwe mugeza ko kubanga mujemera mateeka wamu n'okugamba n'okugana amateeka koti gebegezeza ko kubanga esalanti kyali mu bulambulukufu on a public scrutiny that mukulu honorable Zaake Francis yageza ko kubanga angulo musango mu koti netala balwaki speaker ageza ko kubanga amuma rights ze ezokubanga dukanya office ye as a commissioner of the parliament nasimba wekuli nagamba basaga batekeddwa okukola kye bakola yetagenda kutula mu office gye bamuwadde as a regular commissioner or as a regular or any other MP. So twale kyali awo omwogezi wa parliament awo gamuyitani navayo nawe ensonga yo ku kiwandiiko kiyagezezaako okubanga alaga nti mukulu Zaake atekeddwa okubeera omukakkamu until appeal weenamala okubanga eteekeddwayo mu kooti neddamu okubanga yekenneenya omusango gwe. Mukulu Zaake nno gola batwala babamuzzayo mu kakiiko aka disciplinary committee ya kooti olw'okubanga alina obukubagano ne MP owe awazitilaka ya omukazi Kinyamatama Honorable Kinyamatama balina obukubagano obwali awo nga ateekawo embeera yaliyamba nti Honorable Zaake yagenda mu constituency ye nagezaako kubanga amuvoola nga amuvuma amuyita malaya nga yajja okwetunda mu parliament. So speaker nagezaako kubanga omukulu Tayiwa deputy speaker ensonga gikwasa abakakiika akwakakwasa empisa mu parliament bagezeeko kubanga baddamu nga bajekkaanya. So mbuzaako nalina emivuyo mingi mu parliament oba ebisago gyalina mingi nnyo mu parliament naye nga tumusabire tulabe wajje kinaggwera mu mbeera bwetyo bwe tutambula. Kyali ku mukutu gwa broadcasting nga bwe nkugamba nti bitandikira wano ne bibuna ewalala ate nga we are not here to fight anyone but we are here okugezaako okwongera ku ekyo kye tusuubira nti kituufu mu bulwambulukufu bwakyo simply because we are here to deliver what we can, the best for you, the best for the rest. My name is Kaifash Uganda, the alien skin of Dubai, the Bobby Wine of UAE. Zenji tudde mwana ogeza konga kubanga kakalabya ensonga lunaku lwalero. So newe bito bibadde lunaku lwalero sigenda kubanga nsukkawo wano ngezaako kubanga mbebaza okubanga mwekuumirako mugende maaso okubanga mugyekuumirako akumata kumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifash Uganda, big boy.